Eyo mwana w'obulenzi yenna. Buli muntu yetaaga omwagalwa. Bw'okula n'otuuka nga tolina mwagalwa ne wamwe bamukubanja. Bwe tutunula ebiseera ebisinga ng'ojjeko kwagala okusanyusa bakyaliwo nti nyina omukazi amalayo. Nyina omukazi alina figa nyina ki. Ebyo ng'obijjeko ebirungi ebintu ebisinga bikunyigira munda. Waliwo ebintu bye tatunuulira nga bikulu naye ng'ate bikulu nnyo ku buli muwala gw'ogenda okusembeza mu bulamu bwo. Kankole ka vidiyo kano bwe kabaako kye kaggasiza kasheyalinge katuuke no ku mulala bw'atyo. Ekisookera ddala attitude y'omukazi ku ssente gw'okwana. Eriyo abawala baagala ennyo ssente nga ne bw'omuwa mmeka tezimala. Ne bw'agira nti ogenda ku shopping genda wano n'omuwa $5,000 akukubira n'akusaba transport nga tezimaze. Ako nno kabonero akooleka nti gy'olaga ogenda mu matigga. Omanyi lwaki? Osobola okulemererwa zifuna ozimuwa. Naye owe-expose nze omukisa munene nnyo kuba mwagala ng'ate bo bazigaba. Kati awolaba bw'oli mu matigga. Omuntu ayagala ennyo bw'atuuka mu kiseera nga tafuna. Ayina okuyiya amagezi gonna okulaba ng'abeera ku ekyo. Kati muno mulimu abawala bwe tusanga eyo mu ghetto nga mwana wa munaku naye ng'obulamu ayagala bwa bbeeyi. N'omugamba tugendeko wano buli kimu akusaba gundi ayagala nviiri za $5,000 naye nga ye mwennyini n'ewaka we basula ennyumba bakyali bapangisa. Naye akusaba enviiri asibe zaaga buli kimu. Ogenda kwezimba ddi. Kyakubiri, gwe bw'okula omukazi yaba asinga okwetaaga mwenna. Ne bwe muba muyina emyaka gyegimu nti tumaze okusoma tubadde twagalana. Omukazi bw'azaalayo abaana babiri yaba asinga okwetaaga okusinga gwe bw'omwetaaga. Kubanga omusajja tagendako mu mayireji. Omukazi mu bufumbo mwayingidde ne nnyazaala we kaamanya nti ayinayo abaana akatale ke kagwa. Gwe gy'oyingidde oba mupya. Ne oba oyina abaana bo nga bali eyo nga nnyabwe yagenda nabo oba 5 oba 6. Mu bufumbo mwonna mw'oyingira gwe mupya. Nonyezayo omuwala gwe wasoma naye nga mwali mwagalana. Ne mwawukana emyaka 5 nga kati osobola omuddira. Taliyo. Naye ate gwe osobola okudda ate noono nakubana abalala. So kati ekyo njagala okimanye. Omusajja wa makulu nnyo ng'akula. Naye aba talina makulu gonna ng'akula. Era kino omuvubuka yenna nga okyali eyo weesudiya. Oli myaka 20. Egyo emyaka 20 nagamba omuntu gw'ogwa naye mulaavu. Muyina kweyagala bweyagazi toyina mumusasula kintu kyonna. Toyina komo kubeera nti ojja kubeera naye ayina kubanga akwagala. Kubanga obwongo bw'omukazi butegerera nnyo ku muntu amusingako. Bw'osanga omuwala nga akwagala manya naye akwagala nga nayo toyina gy'omusinga mwenna mukyali mu state ya busiru. Anytime kuba temusobola kwewa kitiibwa okulwana kwangu nnyo tewali awasobola kuwa kitiibwa munne mwenna mulaba mwenkana amaanyi muba mugenkanya. Mu buli ngeri yonna kyadde 90% musobola okwawukana. Namba 2. Ensaasaanya. Kati nno wano wakulu nnyo. Omukazi osobola muteekeeka n'afumba emmere. Kiro y'ennyama ng'akimanyi muliwo 2 n'afumba yonna olw'okuba ogiguze. Eyaligambe katusevinge keno tugirye enkya n'abifumba ne mulyako n'ayiwa kasasiro. Eriyo abakazi abali extravagant. Omuntu ali extravagant ku ssente muzibu nnyo. N'omugulira engoye nga zizo n'ayambalamu nagaalu n'olugoye lwe nasaliramu yidi ewedde n'alukwata n'alusindikira baganda be. Ogenda okuddeeka ng'akubanja ssente z'engoye siina kyakwambala, siina kyakukola ki, siina ngatto. Ebintu ayambalamu kati n'agabira abalala. Jjukira gw'onoonya mwezimbe. Naye yagabira bugabizi balala utuuka eyo banne bennyini batandika omugamba lwaki tovira olusajja olwavu. Naye nga mugundi obwavu butandikira mirundi 2 abantu booli nabo tuwo obugagga osobola obuzimba oba toyagala oba oyagala. Omuntu gw'olina ya musobola okukola nga temuyina kye muyina ne mubaako kye mufuuka. Naye omuntu obeera n'omuntu atalina kyayagala kufuuka alya kyonna ky'oyinawo. Ky'oleeta kye mulya paka nga temweyongeddeko wayitawo ebbanga. Ne famire ye nnyini bw'abanga mwana w'abaloodi bamugamba lwaki tove olusajja olwavu nga bakwata muwala waabwe nga bamukuba e Canada. Ng'osigala e Uganda ng'otoba bwagu aba yayita kwagala nnyo. Bino mbu yakwatamu n'akamessage relationship weekomye naye ejjukira ogiwononeddemu obuvubuka abo bonna. Kati mu bukadde ogenda kukola otyo otandika okutetenkanya ng'omukazi agenze. Abantu batini nnyo abaawukana mu relationship n'addamu n'amuvinga ono ebintu ne bitambula bulungi naddala abasajja. Omuntu yali ategeerekeka yali asuubula ludda wanga batandika kusondera. Weebereremu. Omukazi asaasaanya. Sokola attitude y'omukazi wo ku nsaasaanya. Buli ssaawa ngatto buli ssaawa kino. Abo sente tosobola zisigaza mu nsawo.
n'ekisemberayo ddala omutima gw'omukazi n'okugaba eriyo abawala abakodo nkiddamu eriyo ekika ky'abakazi nga bakodo nga tasobola kukwata kintu n'akikuwa ng'asobola okulya ebibyo byonna bo balina enjogera egamba ebibyo byange n'ebyange byange omukazi osobola obeera naye n'akulya buli kimu boggwamu n'agenda bw'omulala abasinga asobola obeera naawe ng'akimanya olina kyasobola okufunirako nti wali asobola okwebaka bulungi nnyo neyeegazaanya ali mu nnyumba nnene lwe bali bafulumya mu apartment lw'olimanya nti ssente y'omukazi nzibu oli aba ne ssente naye nga ne bamuba n'ekizibu wakati asobola zisikayo kati ekyo oliba tokyegendereza gw'olimanya omukazi nga bw'omwetaaga naye akwetaaga bw'oyingira relationship mwenna mulina ocontributing okubeerawo either mwezimbe babiri oba buli omu azimba obulamu bwe ku standard gy'aliko nze nzikiriziganya emirundi 100%. Mukazi waliwo level kwatuuka attitude y'omukazi ku ssente ng'ematalinga osobola okuyingira relationship nga muli babiri nga yakyasoma oba nga amaze osoma naafuna omulimu naafunamu kasente n'otaddamu kuba nasse abakazi batini nnyo ku 10 kuliko 2% abasobola okuwa ekitiibwa ng'akusinga ennyingiza abasinga bino ng'otonnaba kuduma olimbuulira beera bulungi ze ngenze